omulungi ali ku Spark TV chokola chamanyi era nga njagala ntegeere osibye bulungi wiki ekuyisiza otya. Spark Girlfriends Call era nga tuba tuyingidde okutanya ensonga ez'enjawulo ezikuzimba ezikongerako ate nga zikusanyusa ku Spark Girlfriends. We don't just entertain but we also edutain. Tusinzidde wano onakola okulogin saloon tugenda okutanyiza ensonga ez'enjawulo era nga yandiyagadde okweyunga ku miramwa gyaffe egy'enjawulo ogenda ku social media handles zaffe eza TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Nonya Spark TV tekayo omulamu ogw'enjawulo oba ekirowoozo eky'enjawulo kiwandiyagayo tubeere nga tuteesaako. Well, njagala tusimbuyirwe tewali kulwa omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwayo tugenda kwogera ku TikTok. TikTok eno n'omunene asembayo gw'omanyi mu ggwanga agiina mu ssimu yo aba tagiina ayina agimulabiramu n'amugamba ki ekitrendinga lwa nsonga it's the new normal. Omulamwa gwa TikTok ogwalayo guli ku nsonga za therapy. Ddala therapy ya TikTok bikola oba byakwejubisa? Omuntu bw'akera ku makina bannange abakyala mulabiira abaami mubaagale aba atuyamba oba just aba alina byayisawo mu ngeri za kunoonya likes. Nyongera okujjukiza nga bwe nti tuli ku Login Saloon we tusinzidde olunaku olwaleero tulina omugenyi waffe omwagala w'abangi gwe mmanyi gw'ogenda okusanyukira atira mu ngeri yemu. Njagala nkujjukize nti nze nalungi gw'olengera agenda okuba nga nkuvuga mu lunaku olwaleero nze Josenaji the most wanted the international bay omukyala kyasinze obulungi ku sipaaka smile nungi n'amagulu amalungi teri amponyamu nandiyagadde beautiful Rosie Queen beautiful Rosette Tendo abire ng'atibuuzaako atoka Jose wanje edda nga nkyali muto nanyigiranga nnyo abakazi abeewaana obulungi naye bwe namanya nti nno abatera okunyiiga babeera Rosette Tendo yababuuzaako the beauty believer the queen of peace and of course batusimbudde wano ku Spark TV tosobola kulaba bawala bafaanana bwe bati n'olowooza nti ebibavaamu tebibafaanana so definitely expect the best. Wow. Well, nga ogambe tulina guest waffe olunaku olwayo nandyagadde obuuze ku mulabi wa Spark TV muvubuka munna ali eyakulengera. Ladies and gentlemen, good afternoon or good evening. Mu biti byammwe ebyenjawulo mbabuuzaako nze Timo abasinga bampita Jaden but it's not my name. Nze Timothy bangamba it's an old fashioned name naye lye nnina eriri emmere ewaka mu kyalo lyeririwa Timothy tulitegedde Kayanja Timothy nedire emiziro esatu gyegiriwa mpozi ogw'embogo n'ogw'omutima n'empologoma simanyi Jaden totuvuga sipiiri kati nze neebuuza tukuyite Jaden mu show ya Spark Girlfriends tukuyite Timo call me Timo. Yeah. Does that mean buli ya Jaden yagala dijja ku lwa nsonga liri tutunda muntu mulala nga naawe oli muntu mulala ambasi yejjaako kati they're not supposed to know you in one aspect. Okay. Yeah. Gotcha. Jaden for you oba Timo ye mugenyi waffe olunaku olwaleero omulungi ali ku Spark Girlfriends nga tugenda kwogera ku nsonga za TikTok oba therapy oba therapist tulina ku TikTok oba kola bya ddala oba kwejubisa so twalonze omuntu omutuufu ku nsonga z'olwaleero era nga bwe nkugambye nti Jaden is here for you, Rosie is here for you, I'm also here for you, Spark TV is here for you. Nagambe we don't just entertain but we also edutain. Njagala ntandise n'ekibuuzo kyaffe ekisookera ddala era nga njagala mbuuze Rosie ddala okuwonyezebwa osobola okusanga ku social media? Sirabyeko. Okay. Nina ebigambo bye nayimirirako ku social media nenjogerako n'abantu bange naye mu inbox yo olaba feedback omuntu gy'akugambye Tendo you posted this naye we nakiraba butuufu nempuliranga kinzikakaniza so kitegeeza mu aspect gwe gy'oyagala okireceivingramu social media esobola okuwonya TikTok ewonyeza abantu bangi lwakuba tewonya ba comment section nga bwe tukiraba abantu tebaaga nnyo mu comment section. Therapy as a word therapy to me mpulira ye muntu akwatiddwako in a special way najja nagamba kituufu Jose oba n'avaayo n'agamba kituufu this thing kyantu sayinza n'obutayogera naye mutima gwe nekimutereza so I believe kisoboka okusanga okuwonyezebwa ku TikTok. Yes. For example omuntu alina kyayitamu nga kyayisamu ddala obulumi bwayitamu bumususeeko okuwonyezebwa n'akusanga ku TikTok. Definitely kisobokera ddala bulungi kubanga tuyina for you page ebiseera ebisinga for example singa Jose
mbeera n'embeera gyempitamu nenonyayo ka motivation akali awo era ojja kusanga nga byendaba bigwa in the line of that omusajja yakumenya omutima what do you do ojja okusanga gundi nagamba kati munnayo omusinya akola so there are always things in the line of kyowulire essaawa eyo. I don't know why it's like that. Ya TikTok yanamala by the way. Oyinza obba oyitamu heartbreak ennyimba ezipoppinga ku for you page yo nga za heartbreak abamanye bbe mutima bw'osangako quotes z'osangako zakumenyebwa mutima. Jaden, njagala nkubuuza omuntu asobola okusanga okuwonyezebwa oba therapy ku TikTok okusinziira ku bbanga ly'ogimazeeko? Nedda. Okay. By the way, kisinziira na ku ki kyakola ki. TikTok nga bwe, if you understand it, why were people who post relatable content? Not just because they want to heal you or they're targeting you, but just because relatable content atambula nnyo. Okisegeera. Relatable content omuntu ali ku active ayinza mu relatable content yono as in olina sharing experience ye n'omusajja gwe yamitingako okitegeera naawe ng'olina experience ki eyiyo efaanagana then oyo content ojja mukwata omulaikinge kyonna kyanaaba ayogedde oyinza obutakiwa buki budde just because it's a trend no likinga no commentinga naye Ivan kye yankola naawe no commentinga naye nga towonye kwa Ivan kye yakola okitegeera oba sekyo TikTok is something that is diverse kyoyitamu kyekukola ki kyekuleetera naye si nti owona toona okuwona kutandikira ku ggwe kuyinza obutava ku social media is about you. Okay. Yes. Nze no nandikuwakanyiza nze nange nabika ngenda kukiriziganya ne Rose nze ngamba osobola okuwonera ku TikTok abantu bangi olinza okuba nga olina kyoyitamu ate nga oli bano abantu abali baloners. Yes. Nga tolina gwogenda okusharinga naye kyoyitamu. Yes. Before you know it ngoli mu kuscrollinga ku TikTok n'ogwa ku mukyala nga alyoka alina emboozi gyanyumya era nga mu kuginyumya alagana butya bwe yawona ate ng'emboozi gyanyumya naye gy'oyitamu n'agamba tandika okweyagala musajja wabeera kukyaye weeyagala efuna ku bintu ebikufuula bize bla 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 nga weeto obikola naye okubanga abyogeddeko n'otandika okweyagala nga bali tokimanyi bayira abantu bamanyi balina n'okweyagala by the way. Simba wakati there is this waliwo omuwala in fact bamundazina recently nze mbadde simanyi yali awo ku TikTok bali bamutyawo ba Master of Tears yali TikTok nga atera nyo postinga videos naye nga akaaba anyway the behind story I had was yali heartbroken byali mu family byali mu boyfriend something like that era yetugira mu dduuka ali. Wow. Yes. Naye nga asiba ku TikTok ku TikTok okwo kwennyini kwaliko ba therapist baki bangi wengambye nti healing starts with you nga therapist annaba kugamba kintu kitekinga in naawe kennyini wao kye bayita acceptance okkiriza osegeera to let things what go n'otandika okugoberera ekya therapist kyakoze eki kyayogedde naawe n'otandikiraawo so Master of Tears mu ba therapist abaali abangi depression yamulema okukola ki okuforward going naye tugira mu dduuka ali. Wow. Anything can happen by the way. Singa waliwo ekintu ekikulemerera gwenga gwe people try omuntu asobola by the way okunnyonnyola omuntu n'ategeera n'okusalawo otwala kyoyogereza decision. True. Okituba togenda kimukaka. Yes. I can take my camera negamba weyagale naji feel pity naye nga bwe tunamundabiramu olaba naji obwapoliti toyinawo obulaba n'ogamba ono gaala alimba gaayo napostinga nnyo content alimba tolina ogenda tandika kweyagala omanyi lwaki gwenga ggwe tosoose kukkiriza sooka okkirize ti you pity oba sooka okkirize if any problem you're going through that you're healing kyowona nti ojja wona then that's how you're going to mpola okuwuliriza ekyo no kyakoze eki kyayogedde so tetukibuusiza maaso kisoboka ng'ekitandika naawe. Yes. It starts with you. Ekyo kintwala ku kibuuzo kyange ekiddako olowooza Jaden omuntu yandiseparatinza atya advice entuufu ku TikTok ne advice ey'ekisaazi ey'okuyisa obudde nti onaapositinze kuyisa budde oba onaapositinze ebintu soobiddamu amagezi gina kye biyinza okunyongerako. Kati people are diverse. Abantu banjawulo kyolabanga ekiri serious oli ate asokira n'agamba talina bye yayogedde
alina omuzannyo mungi ate wawe kyolaba ngaoli kyapasinengekye nga it is true ngeba commenting bagamba yes toyogedde kiki naye nga te content alinga owekiki owekisazisaazi waliwo abantu content gwe batera okutwala ebintu byetujja ku TikTok ebiseera ebisinga TikTok sigikiririzaamu naddala therapist banyizaako ekintu eki baawula relationship oba ogitereeza nga therapist yajawula balina bagamba tulamba amaka g'ofumbe bakugamba kijja balina bagamba kati olaba TikTok ekutegeera nti oyo into video singa ne botagiraikinga singa olaba video ya therapist stage neggwayo bajja kyalo kituufu algorithm ono asooka agamba sit osegeera asooka agamba sit ogenda gwakokubiri ng'agamba okusinza ku kyenda boyo omusajja kyakukola kino ne kino biira omusajja olwo n'okitulamunolabanga okusinza ono kyayogedde Ivan yetaaga kuviira Ivan Simon kati Timothy ogatta bali bayonoona ogatta bayonoona people take different advice omuntu omutereeza oli ayonoona bwonoona but they're giving you buffet it's you to choose what you want akugamba asigalayo gyali n'akugamba vaayo gyali kana etuula wansi yadde baŋŋamba nsigale wano wali wazi okusigala kati olaba Jose to the point of ogamba nti TikTok teyamba Africa bafenga abafirika therapy therapist tubitwalanga kiri awo era omuntu wagamba Jose emitwalo nkaaga okusinkana therapist for you to sit down and talk to a therapist someone yakingambako tuyane therapist agamba emitwalo 10 ye therapist gwe nalabako owalaisi yangamba emitwalo 10 an hour thank you Akati emitwalo 10 olaba TikTok jo scrolling about n'olaba olemeredde oku acceptinga this other person you do not know, a stranger, a one time person you won't listen because first of all when you damaged obwongo bwo bubeerako n'ekitabo ekituufu kati Jose bigambo ki byogenda okungamba mu ssaawa emu olowooze mu bikyuse obulamu bwange omusajja bwe yankuba ng'omwana bwe yakola biti ongambe kati ddayo ofumbe abantu bafeesinze ebizibu mu bufumbo bwabwe omusajja yakola biti era ku makya omukazi aŋambye nze nazaala n'emyaka 15 naye nazaala ntya bampamba ne bantwala nezaala omwana asooka obwokusatu I wasn't happy kati oyo omuntu oyo ayisemu embeera ogenda mutuuzo kya mu ddakiika mu ssaawa emu omugambe wonna so what I mean TikTok egenda kuyamba kubanga ogenda ku job building what you have been watching weba ebiza Jose bw'otawulira leero enkeera we bakiddamu ekyokusatu people testify you will pick a leaf okitegeera so I believe TikTok has done more good than harm the therapist thing Jaden Kazoka tugende mu kummulamuko tugenda komawo wenyini nnyo badde yagala okwogera ogenda okutandikira tugenda mu kummulamuko tukoma ngukulisaayo nnyo mu kummulamuko mukwano nzaka ka makeup n'akaviri ka logini ngenda kubawo nnyabo anyiga ogenda kunyiga ogenda akaaba ogenda kaaba naye wo ngenda kubawo paka kuwulira bubi wetugende mu kummulako olina kyo badde yagala okugamba omulungi ali ku Spark TV Jade njagala tutandikira so the therapist thing olaba bano betusinkana nagamba emitwalo 10 an hour omanyi lwaki yabisoma business yabisoma ya specifyinga mu ekyo osegere kyokka kyamanyi okukola mulimu gwe yasoma human psychology nti bwanaba kubuuzizza ajja tunula alabe kino ne kino kyekigenda okukola ki okuyamba naye nga akola ku gwe wekka nagi okitegeera naye owa TikTok akolera abantu nga mutwalo okitegeera bwesanze gwekola ki alimu ebyo ebizibu atabiriimu ebejja kukola ki ebejja kugwako so kati ate ekyenjawulo kya TikTok nange nsobola okudda nefuula therapist nembanga yabisomerako ddala ng'abasumba bano befuula abasumba nga tebabisoma kuba obusumba babisoma mu nsi endala kujjako wano oli akeera ku makyalo ng'apoosa naffe tubusoma ba 70 day mubusoma yes kuba eri obusumba mulimu basasula n'omusolo waneno zukuka oli apooso tonda akuloosa kati wanasooka ndosanga ndi therapist nenkera enkya netandika obbabuulirira nga sirina kyemmanyi muganda n'obufumbo sibulinnyanga namu negamba nagi fumba
tewali kintu kizibu kuumanga musajja kuuma omusajja oyo nolwedda nga omusajja bwetaaga omufumba naye nga nze gamba sifumbirwanga naye oli agamba waliwo kye bayita time experience tagamba kintu kyatakola ki kyatanayitamu oba kyatamanyiiko kyatalinako buki bumanyirivu ate obuki ku TikTok tukikola nze gamba ekintu kyesimanyi nyimizembozi y'abasuga mami nembanga eyali abadde n'abaana naye nga n'omusimusanganga mbeerako ku gym jam era ddala oli Jaden manyina okkirizganyiza nayo ku nsonga eyo wagambye mbono onaakuwa essaawa ebeeremu naye nga ya mugaso lwa nsonga oba n'oyo therapist yes achaginga ssente ate wa TikTok tachaginga ogenda bba ne interaction ogenda mugamba nga bw'akugamba naye wano ku video ne bwogera nayagala omugambe naye ate nze owa tosobola mugamba obadde osanga ye yayogera bwetosobola muddamu naye ono gwolabye gwagamba kuba omusajja somugamba naye omusajja gwogamba kumyasa mbiri n'ebimu n'ebiki ono agamba kuba omusajja just kyayagala kimu owulirize kuma omusajja vabye omuzannyo omusajja takuumika olaba Timothy you're right naye teweerabira batono nnyo wembasobola ku affordinga session ya mitwalo 10 ekitegedde so TikTok erina category of people era abantu abasinga okubeera ku TikTok saagala mbakube naye beebo yeffe ffe tuliyo kitegedde kati ffe abantu abali ku TikTok ebyaddala we come there for fun omwana yapostinze n'agamba napostinze the same post on IG abantu kyebasese I felt bad here on TikTok people are laughing omanyi lwaki kubanga TikTok erina omuntu audience yaayo nsobola owulira nga Joza ze naŋŋamba singa ntunya Joze ng'ali mu bulamu bwa bwebo yeeyagala she lives her life she cruises she does this if she comes to tell me nti banange banaye abawala mwekwatibwe muti omusajja ngenda gamba Joze no she has some class so waba alina class wait bwangamba nti omusajja tokkiriza mwoleza his under nsobola okiteekinga nenkitwala nekinkolera naye era nina omusajja ng'owa Joze that is the point now naye nze sigenda kusobola abantu bafa naye ng'ekisinza okubatta tamanyi nti ne therapist gyali first of all babitwalanga byakizungu era ogenda n'ogamba mutumbu yeetaaga rehab bagamba rehab oyo njaga akola biki thank you kakati TikTok gwogigamba jagamba rehab ogimanyi Joze omuntu oyo Bana ngena kujukiza akantu nenkaleka. Remember the time I called you? Yes, I texted you. Yes. I texted the therapist nanga mitwalo nkaga. I fainted. I fainted. Yeah, mitwalo nkaga. But do you know what healed me? TikTok. It might not be TikTok. Social media. Social media did somehow because nina abantu are motivating and now you know specializing abo gamba. Does this person speak sense or not? Okay. If the person speaks sense, jakuyamba. So ebiri far away we are not taking out to send nyo no therapist bali wala nyo naffe anza nokwata namba kubeera open nyo nange tebali wala just mubanoonyeza lwansonga kye mubimanyi batye mubinagala mulowooza byamanyi bino byetulaba okagwako obugini no following omuntu and it works out for you. Kyentwala ku kibuzo kyange ekiddako lwaki ennaku zino abantu social media bagifudde obuddukiro bw'ebizibu byabwe okitegeera era nga bakitwala ng'ekisesera ng'ekinyuma bakukyaye ne weetunuzamu kamera nga kukyaye ebyaddala sina byakufeekinga n'otandika okkaaba please come back to me no nga bwowoowoole no bwowowoola n'okwata video mu makaago gennyini ng'omusajja like ennaku zino abantu ebizibu byabwe ebyaddala nga sina byakufeekinga obuddukiro bwabwe yafuusa social media. Back to education. Why and how? You must educate people. Tulabyeko n'abasoma nga bali ku TikTok okwo bekola ebintu ebisajja. Social media antikati education is diverse. So kusomesa okulima ninga kusomesa social media togimanyi. Social media eno yeetaaga osomesa omuntu abantu beetaaga basome social media osegeera what to post there, what not to post, what not to post. Yes. Ennaku zino engeri naddala kati zino like za TikTok ezitaliimu yadde 10 simanyi walwaki bazettanidde nnyo. Someone bamukyawa tetwaliyo beekwana byabwe ne baweekwana byabwe
all of a sudden ng'akwata iPhone 13 ng'atandika kukwata katambi Ivan n'okinkola teyandibadde gwa Ivan mu bantu bonna Ivan kasize Ivan simumanyi musajja wati nkusanze okaaba Manya comment yogeno oteeka mu mugundi awo esobola okuzaamu era njotekako comment seke ngambe Ivan yakigwati Ivan you deserved it Ivan yali yose n'akikola social media eno tuliko abantu ab'enjawulo social media teyawukana nnyo na personality y'omuntu nze nkizaayo nnyo ku ngeri gye tukuzizaamu abaana kankize ne ku bazadde n'engeri omuntu gye yakuzibwamu gy'oze babanga baakukuza bwe batyo ne bwe nnaakugamba it will take time omuntu okulaba obulamu bwe obulala. For example, bwemba mmanyi nze nga Ttendo nti kinene ekintu mbutuufu kinswaza kubanga nzija nga nkula nga mpulira kisobola. Waliwo omuntu wa posting ekituna alina okituna bw'otinogamba naye balinayoko ne ku famire balinayoko ne ku bantu and then we have life after. Okitegeera so kati nze ngamba bana abantu nga tutambula kuba gira nnyo tumanye mbu waliwo abantu abamu nga bwebwe obulamu bwabwe nga ye yajja akuzibwa bwati bamunakyaringa bwati obulamu kyalimu kyebikola makulu. Sagala mu busa maaso nti social media yemu eyo gye mugamba mbu batte ennaku yaabwe yaddala era bafuniddeyo obuyambi bwa ddala. Omwana n'aleeta keesi ye nti nze tikyali aŋŋamba bwati tikyaŋŋamba bwati tikyaŋŋamba bwati ab'amaanyi ne bakiyingiramu. Naye era waliyo n'abanandiise kigambo sigenda kikozesa waliwo vidiyo gyabadde bogerako ennaku zino eno ng'omusajja yasanze abantu abakulu abeetuuse abasukka emyaka 18 nga bali ekikajjo mu nsiko n'abarekodinga. Yes, ekikolwa ky'okuba nti badde balira ekikajjo mu nsiko si kituufu naye si ye content gw'olina otera ku social media n'ekyokubakwata si ki abantu kidayo wali ku education we don't know what to post. Waliwo omuntu gw'osanga nga ye ng'omuntu yeekolako olugambo okitegeera naye ate nga ku social media talukola ki talwekolako naye ate waliwo gw'osanga nga asobba nga takommunicatinga naawe nagi gwe yandigambye nti kino ne kino n'omusanga ate ku ki social media. Kikuzayo ku social media education. You no longer know what to post. Omuntu enaku zimaso obanga bamukuba nga banditasiza bakutte ki? Bakutte essimu. Anti bo kibafamba nno twetaaga obujulizi poliisi bwenera era tubalabyeko abaana bakwedde ku social media video mu trending ennyo poliisi ne intervening but chances are high nti gwokwata bukwasi video no recording akakane kasobola ofiira ng'omukozi akakuba gwokwata bukwasi oli ya recording omwana nga bamuliisa pupu nga atunula bwati omwana bamuliisa pupu. Yes, video twagiraba era omuntu bamusiba naye omwana yali ya pupu ow'omuntu omukulu ate nga yalina HIV positive. That's what happened. Naye kati nedda ekibuuzo kiri nti who is responsible for this? Kiddayo ku buli muntu kire kyogambye ndowooza abantu tubeera n'akasengejja what to post and what not to post. Si buli ekituuse mu bulamu bwo olwokubanga bakukyaye kigambe public. Chances are high nti ogenda kujja ogamba abantu nti bannange nze mu maka gange omwami wange yebaka ku mwana wange gwe najja naye mu maka gange omwami omuswaziza ne muwalawo omuswaziza nsoga teri agenda muwasa nga batandika omwebakako nga alina emyaka 12. Ojavaayo gaye bankyaye biki oli ajje mu inbox efula akusaasira nagi biki akwane kumbe ayagala kumaliriza ayagala kwongera kwoli kyeyakoze eki kyeyakoze gozo ofuna ayamba kumbe they want to finish you completely omulireyo naye omwana yogedde ku kantu teri musajja yandiyagadde kuwasa mukazi gwe bakutte ate era teri musajja yandiyagadde kuwasaho. However much you're going to proudly come and say, abasajja batambulemu weba kukyawa funoli vuba kukyawa funoli n'abasajja bakyasiza okubeere bono gye tubalabamu. No one will love to take yours nga mukyala we. Was you come up to say nze golaba nze olaba abasajja nze nyiga next button oba bande bakakoba like we have life after here. So budala bamukyadira ba auntie tell women balina abasinga balina enjogere egamba ekitaggwawo kikuwengaba nabagamba kisobola nga tekiggwawo n'ekisensebuka mazima nezifuuka empompogoma za walumbe kitwala nga kiringa ebigundo by'ekirimi nange nze ekyo kintwala ku kibuuzo kyaffe ekiddako lw'ekyennaku zino eno mu Uganda serape eri gye twayogeddeko eri sirias y'okunoonya professional
eringanga mystery kiringanga ekitali kiringa ekitali kyadde lwaki abantu bagyetanidde because tugaye baki bali kudirikira ku TikTok lwaki tebagenda mu therapies ezaddala njagala ensonga zammwe briefly lwansonga obudde butukote tandisa naye Rose. Definitely twakyogeddeko ekyo wali eri mu kusooka people tebamanyi nze nandigamba abantu bandivuddeyo ne basensitizing abantu that we need therapy naddala enabaana nga ku masomero buli bintu ebifo ebikuŋŋaanirwamu amachachi ebiti as you're telling this person ntino weetaaga okusabira wali mubuuzizaako nti kale wali oyogeddeko ne therapist yes osobola okunsabira naye nga naawe musumba nsabira siri comfortable kusharingira byange yes ate gwe gwaweerako example katuuti kasi nze njagala bano abantu ebifo ebikuŋŋamba nti kadi munayo olaba kituufu kale njogera naye I think you need a therapist. Yes. Let people know about this, even therapists out there, please. Temako, yes, tukitegedde temako ndala ngolaba omuntu nti waali joze wali omuntu omukubyeso nogamba ngende sawa zidongo oli ku point yakwetooga listen to me ng'abasawo bwagamba nti kati basa omujjanjaba we pay is that chance nti nsobola okulaba therapist at a certain amount of money I have due cost nga twogera nsobola okuwebit bakendeze base but therapist kati ate ennaku zineeno bagenda kweyongera obbula omanyi lwaki because we have TikTok. Yes. Luli kati olaba ebintu bya therapy ebyo byatandikira eri mugali amawanga bintu byokulaba oli nalaba therapy owuwe naberanga buli Sunday agendayo neri babbeeyi bakyali babbeeyi bwokumulaba bakusobola okusaba 10 awo okitegeera kati waneeno ate kati ate ffe waffe manyi social media waneeno mu Africa tugitegeera bulala tuyinza obutafuna bali physical gamaze okusasula 10 ngende ndabe naji ayogere nange muwe ensonga zange ngate nina waneeno 15 ezigula data kansiteekeko ndabe waneeno nogende wanna abakyala kubanga tulowooza buli muntu omukulu ku kyala ategeera nnyo fune gwendaba waneeno abamu bakaddiye n'obusiru bwabwe nfune gwendaba waneeno tulabe wetunakikola ki noba nadde engulu ndayo ebigambo byanaŋŋamba naye nze ŋŋamba owa TikTok ayinza obutakuyamba manyi balinaku busungu abo balina relationship abo boolaba okitegeera relationship ogizimbira emyezi eno yajjonona mu nnaku 2 kubanga oli alaba therapy obudde butukute njagala ebigambo bye bisembayo gyode ku nsonga eyo abatherapist bonna osobola obbagezaako bwolaba nga owa TikTok akwanguyira mukozesa bwolaba nga weetaaga olaba omuntu waki bayita olaba omuntu kujjukiza nti owa TikTok oba tomulabye wekye bayita okwogerako some people post ku status nagamba I need someone to talk to olumu tusobola okugamba nti he or she is overreacting naye aba amwetaaga mulimu obeera nga weetaaga okwogerako n'omuki bw'oba omulina mufune bw'oba osa omusasulira mukole ki musasulire ofune omuntu gwokola ki gwoyogerako naye batherapist mubakozesa ennyo abali visual nze me I prefer talking to someone ate bali abatherapist ali visual umanyi lwaki we share each and everything we don't tuwa tetutya basi naso imangina kugamba kuba tolina kyomanyiko ate nga egyoli professional oyinza obutabipostinga oyinza obutabiwandika abantu oyinza obutagamba omuntu yenna okitegedde nga bw'osinkana dokita n'omulaga ekiri ebuziizi they don't know okitegeera nze nagisobba nga nkumanyi nga I don't tell you my problems nga mmanyi omukyalo oyo naye nga tetwemanyi naye nga musanga nsoma obulya byonna ebintuuseeko for lifetime bill byonna nakola ki nayimanyi you know why tagenda funa budde bukola ki bunjogerako naye gwe nagyo ojja bufuna because mbanda bankumanyi nnyo nja kugeya so therapist mumufune muteeke mu kasente I know they're expensive but for your well eddalo nalyo lya bbeeyi akatalekeka obudde butukutse sweet akatalekeka ku nsonga ya therapist si lwaki bannayuganda balisuddeyo gwannagamba okuba ejjumbira because ngera bwe nkugambye nti tebamanyi so bwe bana bali sensitized learn about these things so sensitization well gwe mulama gwaffe ogw'olunaku olwaleero atambule naffe gye twatandikidde ekyokola kyamaanyi nnyo era nga gwalina okuteesa okw'enjawulo ku mulama gwe gumu ogendagenda ku social media handles zaffe ez'enjawulo TikTok, Instagram, Twitter ne Facebook teekayo okuteesaako ku nsonga y'emu oba teekayo omulama ogw'enjawulo gwewandiyagadde tubeere nga twogerako login yeyakoze ka makeup kange ngenda bayimba mpaka show enaggalawo nga nyimba bayimba nyiganyige akabe tugenda mukumbula muko sikomawo ne ebbaluwa
nkukulisaayo nnyo mukuumulako omulungi Alkuspark TV kyokola kyamaanyi nnyo n'agamba nti we don't just entertain but we also edutain. Tukomyewo n'akanyomero kensinga okwagala mu show yaffe ennungi ya Spark Girlfriends era nga tukomyewo n'ebbaluwa ng'eyatuwandiikidde ye Bbula ntegeeza Bbula yani Brian agambye ata agamba nti Dear Spark Girlfriends nina girlfriend wange Sharon naye tava ku TikTok buli kyasalawo mu bulamu bwe kati okuva ku kyalya ngeri gy'ayambala ne bwe tulina okuba mu relationship yaffe byonna abijja ku TikTok. Nze nkooye alinga tasobola kwerobooleza nkole ntya okumujja mu mbeera eno entamye amazima. Bbula mumuwulidde njagala atandika yes relationship y'omukazi agala givugira ku TikTok. Yes. What I have for Brian. Yes. So omukazi yayanjukiriza mu nju era bintu bya TikTok. Onyumya bya ddala oba onyumya bya ddala omukazi olina omukazi. So kadde mbuto Olina omukazi? I don't have one. Nakopa. Adamu epikira munnange biganye. Baya yakopa ki? Nakopa simanya kanimu. Bw'okateeka simanya mugundi mu gloves n'oteekamu simanya kakando wakati n'okakoleza kawunya kawo mu nju ng'agenda akakoleza kawunya ekivundu ne mugaatu wali ku lubalaza n'akantuko wali kawunyire kabalaza bintu by'okoppakopa ebyo si birungi social media egenda bonola abaana abo gamba not each and everything you see on social media that you must apply it in your life. Yes. Ojja kulaba gundi omuntu omwagambe omusajja owa atakuwa ssente muleke oba osegenda kumbe nze wange zone naye nga neweerabira nti ayogera naawe yo we yamuteekamu mulimu n'abalimba n'ajjangalaga nti nze mbawanga yangulidde ebimuli naye nga alina kukyesa nsize nze sifukamirira musajja nze omusajja simwoleza kitegedde ng'amala obigamba n'ogamba kati ono jowero nkyayoleza waki eyo example oli kunze mwennyini wano bwe mutudde naye nze nakolanga TikTok Jaden nga neetunzaamu kamera nempisaamu abasajja eggaali naye nga oluusi nabayisangamu n'eggaali nga zazi aliwali Peter anjoleza waki mazima ddala naye ng'ayogera naawe ye ayoleza owe amufukaamirira infact newakuba kuzuuka ku 8 kumuwa mmere amuwa gw'otudde mu singo luumu ye ey'omwami gy'asasula emitwalo 15 ssente ze ez'ekyavu otandise sijja mwoleza amagezi g'otomanyi amatuuko you don't know that the lives of these kind of people are living osegeera asoba yes ng'alina ssente nga nesente zino omusajja yamukola ki yamuwa aze ku TikTok agambye bw'aba takuwa mukole ki naye nga ye gwalina yakola ki n'olabira ddala ng'ono omutwalo gw'abadde ayita tegulina makulu nomuga naye kati Jose guno omutwalo gw'otaddeko gumala toddamu infact okomena leero teekako omutwalo naye nga eyabadde agamba nagi obimanyi Naji baby buli wakuba mugamba hey do you need some money Eric? Wow. Yeah, I do. I'm stuck. Maika, manyi twayiga Maika. Yes. Ajina natajina. Akalimi kawoni. Hey. Akale kankoye 10. Something is going to ruin your relationship. Nejo wandifunyemu ekyamakulu. Osobola ogitwala bwotyo neyitawo mpola. No, nebalabako nnyo. And you depart. N'ogenda mu bufumbate bw'otamanyiddeko ddala n'ogwa mu life gy'otakola ki gy'otasobola ogudde mu bitu bya competition ofunye omusajja omukutandisa omukako ebya TikTok nze nkola bwe nti tasobola ne bw'aba asobola ajja laba nga you're too needy or you're hungry omanyi we no longer need those type of women abakyasaba ya time ne people who date for food people who date for food people who date for transport transport bwefaanira namukuwa tubaleka. On the other point waliwo n'abasajja beebamu nga ne bw'otunuulira omusajja wange nga ne bw'otunuulira omusajja w'oli gwe weegomba owa amusinga ssente eyo ensonga ngikaatiriza nnyo my man ayinza okuba nga ye giver. And your man is not a giver, my dear. You dated Luswata, I dated Peter. They are two different people.
akati ojja kulowooza nti nno gwe ojja kunyiigira ono gundi kyogenda omukakamu ng'ate tagiviga. The other point, kambawe example, omukyala omu yagendako anyways, we're educating people. Yes. Someone went to another house. Okay. Omwami woli omukyala azadde n'agamba omwami woli nga omukyala era agenze kujjanjaba mukazi azadde. Kati namugamba nedda, you can go back, the 2 days are enough, you can go back, I'll take care of her. This is my sister. Namugamba nedda, bino nja bikola. Omukazi omukolera bwebiti, omukazi okola biki ngagamani asobola bikola bwe yaddayo ewaka olutalo olwabagukawo wali eri. N'agamba omusajja bwijjanjoleza his underwears anjozesa. Seddamu kuzooza oli gundi nga ye abadde ako ayoleza ne you know. So baafuna olutalo olw'amaanyi because of a one small thing that the husband cannot do for her. But forgetting the husband is very different. And mind you, waliwo ebintu omusajja oyo gw'otayagala byakukolera oba oli byatakola, they just don't tell you. Okitegeera kati gw'ojja kuyimirira okusifayinga ebbaawo okole biki naye ng'obyoli byolaba ku social media waliwo naye byakola oba byatasobola kukola. So I think just sit in your marriage and relax, girl. Pressure gyokutta ujjabaluka omutima mazima the submission gyenina eri mwami Brian okura Sharon ono ekituufu kiri nti okwagala omukazi ng'obulamu bwabutambuliza ku social media eri omusajja kiba kimenyamuko. Lwansonga nja kwagala ntambuza obulamu bwange nga Jose bwabutambuza, nja kwagala ennyumba yange efaanane ng'eya Jose, nja kwagala nyambale nga Jose, ng'ate omwami wa Jose ye ebintu abimala. Lwansonga n'ennyingiza y'omwami wa Jose ayinamu kasente. Kati ate nze nerabire nti owanga avuga booda okitegeera se ennyingiza ye n'ebintu ebiba nawe mu nnyumba biba byanjawulo nnyo, ne budget y'abaana ku ssomero gye bagenda babatwalira ku vaani bawo batamusombedde ku booda yennyini gy'avuga alina kuutawo kigere. Kugamba noyagala yewanika ennyo ku bulamu bw'otaliimu otandisa ogamba otupangisa vaani lwaki ababa amagundi bo bagenda mu vaani nobatwaliranga ku booda. Mukwano Jose yange muno bawo yasindise emitwalo 5 wa mama ye ku Easter. Kati emitwalo 10 gikola ki? Emitwalo 10 gikola ki? Nengeddeko amawulire wano mu Uganda ku TV ez'enjawulo nga bakola amawulire agalaga nti omukazi yaneberwa nsonga bayo teyaguze gomesi ku Christmas, tebalidde teyaguze abaaya. Kiri musajja ng'ategeera bulungi nga taliko kikyamu ku bwongo bwe alinza kulema kugula nyama ku Christmas nga ssente z'ennyama abadde aziira. Kiba kiganye buganyi, teri muntu atandyagadde baana ye kulya bulungi. Naye abakazi bufumba babuviiramu ddala, mbunze mbewedde mpuya bali basiika nga nze sisiika sina gomesi ya kkanisa nzayagala. Women normalize working. Yes. Okay, n'abasajja bakkiriza okukola kulimu n'abasajja batakkiriza bakazi kukola ng'osobola okyetuusaako. Ate ebyo bibanyiiza ebyo nga kikoze kyatakoze basajja mwe mwenyiiza nga tubyekoledde ne tujja byekoledde. Kisinziira abantu osanga abadde akisobola. N'abakazi abakola olugezigezi. Ate oba oyagala enviira gy'emmotoka ogisobola osanga yataddeko emirala. N'ombuuza maama nnakanjako kino wakoze kyaki? Anti nga ogirabye ebbanga. Yes. No, sometimes communication. Osobba nga tewakoze eki ng'olize neerowooleza abamu tetulowooza nga bw'otangamba sikola ki simanya ngamba nkole ki manye ku Monday tewalowooza ku Tuesday nera waliwo omusajja gundi Peter aweereza mukyala we ssente nga tazimusabye nze mba nniza okole ki ozinsabe mba sinti sizirina wongambye ati I need 100k nga nzikola ki nga gamba zikumala nkwongereyo ng'omaze kunsaba kati ze nkuba by'otonsabye sirugezigezo njagala kwonoona mwana omusajja ow'essente abatama ng'omusajja ow'essente kimu bibiri ng'aweereza 3 ng'otandika naye n'omusajja ako lavu ye ya ssente lavu ye ssente tejja kuntambulira bulungi. By the way, there are some men nga they react with money, not emotions. Nga you want emotional support taliiwo. Naye nga akasente era n'okusanga omusajja alina byonna eviri aweereza emitwalo 4 obanga agenda osiba omutwe gw'endiga okitegeera naye nga bwe ziba zikuluma n'omugamba ajja gamba mbadde na meeting gye ndimu wano I'm going to call you. Anti kati abakazi abasinga bagambira nti njafunayo owaana n'owokubirira besti alina emotional support nagandi nagi
did you take some water? Yes. Kanziyo kunyigenyiga ku mutwe ng'olowaana ali mu meeting amanyi aweza akasente. Jaden kano kankayise obwogaye mbuno nja kukubira gundi ampe emotional support ng'olina omusajja we yakuwadde anaagende. Oh yes. Girls, if you're out there tofunanga bagita batya tononyanga ekibegabega kyebekako nga kya musajja tononyanga omuntu gwobaddukira n'ebizibu byo nga musajja because they are not going to give you the shoulder you know. They are going to give you the other shoulder. They are both shoulders. Your friend and ogabana elemi grand but never soka wano. Sisoboka. Abasajja abasinga. No. Omuntu omuddukira ng'ozze mugamba Joyden munange wategedde. We serve both of them. Antikati olaba Naji. Nsobanga ku Monday nakuwa eno shoulder. Nojja kulwamukwaga nga ndabira ddala weetaaga shoulder endala. Naye just yemmwe muzira. Kisoboka. What? We have male friends that they give the shoulder to Lino. Shoulder, yes. I'm not talking about that shoulder. You know the shoulder I'm talking about. Yeah, I know. It is very possible someone to give me this shoulder choka. Yes. Ngatayongezzaako shoulder. Nga shoulder endala. Abasajja ye buli wali kulengera ng'olina embeera gy'oyitamu nga mukwano shoulder ogyetaaga. Yes, abeera agamba naye ate ne mmaliriza nga ekizibu tekiwedde kubanga shoulder gyakuwadde endala. Men are very bad people. I understand. Ryan, ensonga ze eza saloni njagala tuziddeko. Saloni obulamu bwe bwa social media n'ebyagenda okufuga amujjako social media. Saloni bakujjako essimu, simu agikima. Omuntu simujjako essimu n'afuna essimu endala ng'agenda kuba kukutabu kukusina. By the way, kati nze they're what are called preferences. Okay. Priorities. Okay. Kati mba ngenda kubuuza nga gwe Sharon. What do you want? Do you want us or the phone? Usolondawo. Sobokera omusajja asobola okubuuza bayibuli ekibuuzo. Bw'oba oliyagala essimu. Kunze n'essimu You can remain with your phone. Nze nnoonye gye nkola ki? Gye ndaga. Kati what if I choose my phone ng'atubadde onjagala? I go. Kubanga me I cannot compete with your phone. Kubanga essimu yo ebiva ku simu yo ate bikompitinga n'obulamu bwaffe life expectancy. Osegere yandifiidde ku myaka 4 ngenda fiira ku 2 because you're stressing me. Olw'ebintu by'essimu byokola ki? So katulondawo you give me your phone. Mu Kampala agulawo restaurant bw'okikola and she will be like oyo musajja narcissist. Afugiriza nnyo abaki? Si kufuga. Tulondawo bye tukoze eki priorities. Bw'oba olyanga ggwe n'essimu yo nokati nze bwe nvaawo onoobisaba essimu oba onoobisaba gw'olabye ku ssimu abyogedde onoobisaba ssente abikole era oba oyagala nze mba abikola ki so kati tulondawo kimu either your phone or me. Okay. Because me I think there is no one who is irreplaceable. Akataleke kapaira obudde butukutte. Omwami oyo Brian kati Brian ekizibu kyokka kye nalabyewo ayinza okuba yagenda okuwasa omukazi ono nga socialite bulungi nnyo ng'era obulamu bwe bwa TikTok n'akikkiriza n'amutekinga in nga socialite nga star nga yawasa oba ofunye star no so kimanyira ofunye Naji ng'ono for you ate wali osobola kumaintain nti kubulira ki ebiseera ebisinga lwakuba nti for some men abasajja abasinga beepimira amanya Naji sijja mukola ki sijja mukola ki kemuleke osegedde bw'oba socialite omusobole kyekikugambisa Naji okay kati kanshiteke kweno level bwe kibanga girlfriend we wamufuna ayagala nnyo essimu nga nze wano nawe ogyagala nnyo nze essimu yange nange tubeera bwe tuti. Do you apply what you see on your phone in your life? Naye do you apply what you see on your phone in your life? Don't miss it all. I know this is a show for you. No, a little bit. Do you? Do you apply what you see on your phone in your life? I do not apply everything I see on my phone, but this is my point. Omukazi wano oba amusanga akyalina mu obwo ezembeera. There is waliwo obulamu bw'ojja okubeerako ng'ogenda kumu understandinga for a change. You be patient on that person. Only when they want to change, but they are showing this sign of changing. Bw'aba tayagala kukyusa, it is understandable. Naye omuwala kankubulye Josaawo w'oli singa omusajja ajja n'akukwana n'akugamba Jose birive ebyo byokola nze binyiiza n'ebintu by'oyogera. You can't change a woman, change a woman. Tamanyi gwe kyekiteekinga gwe kubanga okola live. Yes. Yeah? Tamanyi how much you feel good ngokola live we. Tamanyi ogenda mukumbirwa gambe Jose sawa 2 sikwagala kusimu negwe there is and you're also working
TV ekwagala ng'oli kumpewo you're there. You know. Era they would love to hire someone who is dormant. Akati azagambye kasita nkuwasizza nakachwa essimu naawe byawukane. Give me time. So you're giving me an option to leave. If you want to leave, tokinteekako nnyo nti kubanga nange bakujja ku addiction. Yes, step by step. Yes. Njire kubanga naawe okubeerawo ng'ombowa totwagala genda awo tubiyinta amanene sanzo gibeerako essaawa 4 a limit otukendeze naye okuwasa leero akukwana leero n'akuweeza emmere ez'enviiri n'akuweeza njala n'agamba okuba ne leero toddamu kubeera ku TikTok. Are you stupid? Wanji, give me time. To remind you, shelter and food is what men call everything. But mostly married men. Shelter and food yes. is what men they call everything. Everything. Nanango obudde busikutte saagala mwongereko yadde ekigambo kyonna omulungi ali ku Spark TV. Otegedde Brian ayagala saloni obulamu bonna bwa simu. TikTok yefuga relationship ye ne Brian agamba influencer tamanyiyo munne. Talinayo gw'atamanyi amanyi ono amanyoli. So oba olina amagezi gwandiyagadde okuwa Brian ku nsonga ya saloni genda ku TikTok, Facebook, Twitter, Instagram ebya Spark TV. Yes. Brian, if you can't change a woman, change a woman. Okay. But what does that choose some cuz? Okukyusa mu mbeera ze. Neda, what's that choose some cuz? Yes. Choose omukazi. Kyusa mukazi mu mbeera ze azikyuse. Then kyusa mukazi mulala gw'obuzaawo. Kyusa omusajja. Thank you. Alina okuteesa okwenjawulo ku nsonga y'emu egenda ku social media handles zaffe ez'enjawulo za Spark TV, TikTok, Instagram, ne Twitter. Teekayo kuteesa kuba kirowoozo ekyenjawulo oba omulamu ogw'enjawulo gwe wandiyagadde tubeere nga twogerako. Spark TV leero tukoledde wano mu Login Saloon ne Spark Girlfriends. I for one enviri ndowooza muzaazi nga kyakulya ka makeup kamalayo kwegamba indi bulala. Abandiyagadde okumfolowinga Instagram, Twitter, WhatsApp, wonna social media yonna gy'omanyi ndiyo nga Jose Naji oba Most Wanted. Spark TV kwoli, Spark Girlfriends tubaagala nnyo. We don't just entertain but we also edutain. Shows nnyo zikyajja tovaawo. Bye bye.